Muli mutya bana Uganda mwasuze mutya mwena gye muli kasuubire nti muli bulungi. Nsaasira abalwadde n'abafiiriddwa baganda baffe tusaba omukama abagumye n'abali ku ndiri omukama abasuuse nange Olivia neeyongera okwesabira omukama ayongere okunzikakkanya okirwadde ekinnuma nsobola okuba nga ntereera munsonyiwe mumbalaba nnyo nga mumbuuza ng'obuuze leero nga tolabise kuba mikwano mbaamu n'ebiba binkutte kati obudde buno siri bulungi ndi mulwadde naye ngenda kusobola okujja okwogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Eggwanga tetujja ddireka life ettogge nga ne tusobola okwogera nga tusobola okuyisaawo ebiba bigenda mu maaso nga tusobola okubyogerako buli muntu yenna n'asobola okubimanya. Baganda bange amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, tambuza information kona kukade obeere ng'osobola okufuna notification yonna ebeereze osobola okundaba osobola n'okusharinga okumanya Olivia abadde agamba ki, Olivia ayogera ku ki. Video nyingi nnyo zibadde zitambula, propaganda mungi nnyo atambula, diversion nyingi nnyo zitambula. Naye neebaza abaganda bange mwena ba comrades abasobodde okuba nti nno musobola okuba nti obudde buno mubuuka diversion zonna ezitambula ku social medias ne mufokasinga ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga na biki bye twetaaga nga Bannayuganda na bulumi ki bwe tuyitamu nga Bannayuganda ne musobola okuba nga muboogerako. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Nyongera okubajjukiza nti omugenzi Chuli bwe yali agenda kufa ebigambo byayogera ebisinga abasinga mwabiwulira era bwe butambi obudde buno obuli mu kutambula bwe batemayo ne butambula ne babujjayo ne babutambuza bwe byali ebigambo bya Chuli ebyasembayo. Jennifer Ndabika naye ali mu lunyiriri olwo olugenda okufa. Tujjukira bulungi nnyo Yisima yali musajja mugezi nnyo. Yisima yali musajja mugezi. Yisima nga bw'aba ne bakira ku makya ne bamuwa obwa minisita nga tetuli mu gavumenti ya gundi yannakyemalira. Yisima yali asobola okukola pulogulaamu, yali asobola okuba pulaani, yali asobola okuba buli kimu kyonna kyonna Yisima kye yali ayinza okuba nga bamutaddemu nga tuli mu ggwanga eddungi Yisima yali akisobola. Obudde buno Fulufiga lwe lunyiriri lwagenzeemu olwa Sayisima. Yisima bwe yabanga omwavu ng'avaayo ng'abavuma. Yisima bwe yafunangamu kasente ng'avuma abannuupu. Obudde buno tulaba omukyala gwe bayita Jennifer Fulufiga. Jennifer Fulufiga yayogedde ebigambo bingi nnyo. Tugenda kubiddamu kubanga tuddamu omuntu abadde yeewunza nga naye n'okutegeera ategeera naye nga yeewunzika. Ebigenda mu maaso abiraba naye nga yeewunzika. Mbasaba vidiyo eno mugimutambulize esobole omutuukako asobole okumanya nti mu nsi ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga tulumwa naye ne twogerako naye nga tebatuwulira. Bo abasobola okuba nti ne bayina omumwa ne baleekaana ennyo bawulirwa. Fulufiga yagenze n'agamba nti nno Alien Skin tagenda wa Museveni, bagenda wa Museveni bamukuba ekikomo tukitadde wali wabbali. Fulufiga n'agamba mbu nno Salimu musajja mubi nnyo era naye ng'emabega wali eri abadde amuwaana era ng'amuyita taata we era ng'agamba nze Salimu ye taata olw'okuba abadde amuwangayo ku bugumba obuba bufiseeko otunyama. Kati bwe bataamuwadde Salimu lwe yavuddeyo n'abagamba nti no banne temunninnyirira mbakooyi. Fulufiga kwe kuvaayo n'ayasama ebyo yayasama. Kitulaga ki? Nti Abannayuganda bonna we bali beetaaga wano. Nti wano bw'oba tobawaddeewo tebagenda kudifendinga. So tebalwanirira ggwanga lyabwe nga bo eggwanga nti no Bannayuganda nga nze Olivia nti nze Olivia saagala ssente zammwe wabula njagala nsi yange kukyuka. Fulufiga yagambye mbu nno basasulenga Alien Skin emiliyoni 10 zaaki. Alien Skin musomesa, Alien Skin musawo, Alien Skin engineer wa government, Alien Skin minister, Alien Skin MP, Alien Skin kansala, Alien Skin chairman wero so wano, Alien Skin ali ki okutuuka okuba nti nasasulwa ssente z'omusolo miliyoni 10 ali ki? Boka nyini wayogedde bulungi nnyo n'ogamba muno Alien Skin alina abaana abayaga abayaaye. Kyennandibadde nnondamu ekyandibadde ekyamagezi wandigambye nti Alien Skin bamuwenga miliyoni 10 akuliyetingira abaana abo ekyuma ekiyinza okuba engatto ng'obugatto bwa Craft awandibadde oteesezza. Naye bw'oba ng'ovaayo n'ogamba muno Alien Skin asasulwenga miliyoni 10 asobole okuliisa abaana bali erimu be muyita abayaayi abalina emikono 2
n'engalo 10 balina amagulu batambula balina obwongo basobola okukola bizinesi naye olwokuba mwabalowozesa gavumenti ya Museveni yalowozesa abantu nti nno okuba omuyaayi okukeera ku makya n'osiba enviiri ez'abayaayi oba ofuuse muyaayi tolina kukola olina kuba mubbi olina kubeera ng'oleereeta olina kuba ng'onywa njaga olina kuba nga gwe oliwo okulya mayirungi kati Full Figure yagala tugamba muno sente zemusabira aliyeni skini za kugulira abaana mayirungi bakiipingirawo nga tebakola wandibadde ogamba buno omutwe miliyoni 10 naye nga zigenda kuba nti nno zikulyetingira abaana emirimu kubanga Museveni yajjako abaana emirimu Museveni yatujjako emirimu ng'abavubuka tetulina mirimu kyekyo ekintu kye tugezangako okwogera buli lunaku ne mutuyita buno tuleekaana obwana bwa Nuupu buleekaana si kuleekaana tulwanirira eggwanga lyaffe kuba nti nno tuba n'emirimu nga tetusabiriza tetwagala kyennyanja wabula twagala katimba tetwagala kyennyanja kimu twagala katimba kwevubira buli bamu naatunuuliranga nti nno njagala bampeeyo ekyennyanja tojja kusobola kuyingira nnyanja kwevubira lwaki olowooza nti nno okuwa miliyoni 10 buli mwezi zigenda kusoboza okukubeezaawo olwo mu bukadde bwonge miliyoni 10 oziridde ogenda kubeerawo otya mutugambe buno mutuwe ssente ezisobola okulyetinga emirimu twekulyetingira emirimu tugule aliyeni skini engeri gy'alina abaana abayaayi abangi ennyo tugule ebyalaani abaana tubayigiriza okutunga tugule ebintu ebikola mu mugundi airdressing abaana bayiga okusiba enviiri obudde buno enviiri tezikyali mbuno bakazi be basiba enviiri obudde buno abantu n'abasajja balina saluuni ezisiba enviiri ekyo kyewandibadde onnyonnyola owa explanation buli muntu kyasobola okutegeera buno sente zemwagala zigenda kulyetinga mirimu so si kulya buli muyina emikono musobola okukola mu Uganda mwe muli nti nno omuntu anoonya na capital mitwalo ago asobola okukola omudaala gw'ennyanya ate nno munnange asobola okusurvivinga ku mitwalo 2 nga kuliyetinza akalimuke nakaba nga kamulisa nga katetenkanya naye mwe musaba miliyoni 10 buli mwezi for what? Miliyoni 10 buli mwezi for what? Wandigambe muno musaba miliyoni 10 kuliyetinga mirimu so si kulya wenyini okimanyi bulungi nnyo abaana bali mu gundi eyo babbi bayaaye banyakuzi ba busimu bakubi ba butayimbwa bakubi baki mubakuŋŋanyiza muti ekirungi baabo mubakuŋŋanyiza bali wamu mu kulyetinga emirimu so si kulowoozesa mbuno okutambulira ku muyimbi simanya okozeemu bode ogenze wali eri ogenze ku byuma kunoonya ssente kubeera nti nositula byuma kwe kubeera mbuno oli muyaaye bannange nedda naffe abalwanirira eggwanga lino Uganda okukeera ku makya nga likyuse tetugenda kunoonya temulowooza mbuno tudda ku midiya kuno okuleekaana mbuno Kyagulanyi agenda kukeera ku makya abeere nga ye pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi akeera ku makya agambe muno Olivia sente zizino zaaki nze nnwana kuba mbuno pulezidenti wange bw'atuula mu ggwanga Uganda ngenda kubeera comfortable ngenda kuba nga nina omulimu gwange ngenda kuba neekolera ngenda kuba nyingiza ssente nga n'omusolo mutono ngenda kuba nyingiza ssente nga siina gwennumiza ngenda kuba nyingiza ssente nga siina mubbi agenda kujja bbe mu bizinesi yange gye mba nkoze ngenda kukeera ku makya akole bizinesi nga siina gwe ngenda kubeera nga neekengera kyekitukyusiza eggwanga obudde buno tuli mu eggwanga erifugibwa Museveni nga wookeera ku makya n'oleka ekintu wabweru ekyo tokisangawo nsonga ki nti abantu tebalina mirimu balowooleza mu bubbi abantu tebalina mirimu balowooleza mu kukuba butayimbwa abantu tebalina mirimu balowooza mu kunywa njaga oli akeera ku makya nga Full Figure kitegeeza byogera obutegeera tetulekanira bwerere byogera obitegeera kuba nawe nyininyini bwobuwavu bukuluma ng'ojja ng'oyasoma ebituufu kitegeeza byoyasoma obimanyi mbuno binyigiriza Munnayuganda obudde buno wagambye muno aliyeni skini bw'anaagenda neyegatta ku Bobi Wine gunaabula asala munoonya kutta bantu kitegeeza okimanyi bulungi nnyo Museveni ne gavumenti ye be batta Bannayuganda n'ate munnange n'oyasama ebintu eby'ekisiru okimanyi bulungi nnyo Museveni ne gavumenti ye be batta Bannayuganda Museveni ne gavumenti ye be batta abavubuka ffe munnange nno kankubuulire ffe tetwetaaga aliyeni skini kujja kutwegatta kuba talina kyagenda tugattako talina olaba pulezidenti yeeyambulako mpuuga omusajja buli omu gwe yali awa ebitiibwa nga bw'aba atudde mu gundi asobola okuba nti nayogera ekintu eky'amagezi
nga tannabba ssente ng'omulabira ddala be bantu abali mu ggwanga erigenda okubeera nga tebenkevu netwakira ku makya pulezidenti n'amweyambula nsonga ti yayaaya ssente z'omuwi w'omusolo mbu Alien Skin bw'anagenda nadda ku Bobi Wine gunaabula asala tewali bwe gubula asala tewali tegusobola kutubula kusala tekusobola kugaana kutusalwa olaba twasala ogwa mpuuga olaba tusaze ogwabo bonna kubeera nga bayaaye nga tusiba mativu mbu Alien Skin wamanyi nti bwanajja n'abakoseza NRM mukwano tubadde n'abasajja ab'amaanyi nga buli omu abatya nga naffe tulowooza bali wamu naffe naye nga ate tebali naffe ekyo kyo tokiyimirirako nnyo kukijjira Alien Skin ne bajja n'abavubuka 10 nga pulezidenti alina omuntu omu ng'asobola okwogera ekintu kimu nga tazze kulowooza munagenda mufunamu kubanga kati gweosindiikiriza Alien Skin olw'okuba nti bw'anajja eno bali bajja muyita bamuwe ssente Alien Skin pulezidenti waffe asigala n'Olivia tagenda kuba nakwagala na Musimbi nga ngenda kukwata wano kumula ebigambo byange njogera by'amakulu okusinga bali be mugenda okulowooza munno bavudde mu gavumenti bagenda kujja naye nga batwagalako ssente nga bagenda kubeera yeno olw'okuba nti gundi agenda kubayita abagambe muno bannange mukomeewo ssente zizino nedda ffe waffe tetulina ssente ewaffe tetugaba ssente ewaffe tuli ku mwoyo gwa ggwanga ewaffe tuli ku mwoyo gwa ggwanga ewaffe tuli mu bulumi tuli mu byaddala ewaffe tuli mu byaddala kati gwalowooza muno tetuli mu byaddala mukwano tuuza wansi obulima wabo kakkana tuula wansi kakkana ekitulwanyisa ekituyombesa kitegeeza wapulovinze nti nno gavumenti ya Museveni yetta abantu kitegeeza wapulovinze bono Museveni sente z'omuwi w'omusolo we baziina nesali musale wapulovinze buli lunaku ebintu bye twogera omanyi ebiseera ebisinga mugenda ne mukozesa kamera zino zibawabya kamera zino bw'ozeetunuzaamu tolowooza mbuno gwe abasoose okwogera nti bwe weetunuzaamu kamera n'okasuka eddoboozi nti gwe abasoose okwogera oba ogenda kubeera wakabi ebiseera ebisinga musengejje ng'ebigambo by'omwogera nga togenda kubyogera Museveni oyo ye musajja kukozesa n'amala n'akutta Museveni oyinza omuwana leero enkeera n'okola mistake mu kamera gy'oba okozesezza muganda wange n'omaliriza ogenda okujjukira ng'oli Magombe ogenda okujjukira okutereera mbuno ng'oli Magombe nga tokyasobola kuvayo wadde okuba omwasi so bemubanga mwogera ffe Alien Skin bwajja n'atugattaka jja ng'omuntu talina kyali ali nursing totally nursing talina era tobeeraawo n'ogamba muno Alien Skin alina kyali bw'anajja neyegatta ku Nuupu ajja kuba aleesa ekyamaanyi kiriwa mukwano tewali Alien Skin ali nursing ng'Olivia Alien Skin ali nursing ng'omuntu yenna kuba tagenda kira ku makya muno bwajja mu Nuupu musiba bamuwa ekifo simabwa mukwano bane munansonyiwamu senyiga ntwaliriza naye nja kumalako mpola kubanga ebintu ebigenda mu maaso binnuma bwenkera ku makya nendaba ng'omukazi omukulu ovaayo osiriwala ovaayo ofiibitikana ovaayo otusiriwalirako ovaayo tuwungirako Museveni nkusaba fulufiga munkubiremu empi sali musale fulufiga mumukuba empi kubanga ekituufu kiri nti tabaagalangako ekituufu kiri nti fulufiga tabaagalangako fulufiga manye ekituufu newe munamuwa omusimbi ne gutotomoka ne mugumiyira lunaku fulufiga tabaagalangako fulufiga Munnayuganda fulufiga si Munyarwanda nti fulufiga munaba mukulukuta okugenda e Rwanda mugendagenda naye fulufiga mugenda muleka mu Uganda nyongera okubajjukiza bamumukwatako mumukube bukubi mpi addemu amagezi kubanga amagezi agage gakusabulwa busabulwa ali nyongera okujjukiza nti bwe nnyabo fulufiga asiriwala obudde buno wakutte omwana political prisoner gwe bayita Ssaanya ne banne basatu n'otandika obboogeza ebintu eby'ekisiru bwe bamaze okwogera eby'ekisiru kati ate bayogedde ebintu eby'ekisiru nga bakolera mukama awo
kati wamaze obogeza ebintu ebyekisiru ate kati obalekayo wa mukamawo ani agenda okubatuusaayo bamaze okuwunga ne boogera ebyekisiru bamaze okufa ebittikana ne babatika ne boogera ebyekisiru kati gwe obaddukako obalekayo ani agenda okubajuna ani agenda okubayamba gy'oba obalese naawe nyini okimanyi bulungi nnyo gavumenti eri yeyatta abantu naye ate n'okwata ssanya n'omuteeka mu kamera n'omugamba nti Bobi Wine ye yabagamba mukube ebbomu Are you mad? Are you mad? Oba nze atategera nze mad. Okutte essanya ne banne be bava mu komera. Obalumbye nga mu komera ng'obapokera omugambo ogutotomoka. Be balivaayo muli bayamba. Be balivaayo muli badduukirira. Be balivaayo muli baagala. Be balivaayo omwana mumuggyeeyo. Aze akomyewo kifo kyokumuleka agende basinkane famire ye n'abaana be oze mumwogeza bya kisiru kati ate ebyekisiru omaze obimwogeza ate gwe okuba bakamaabo nze musiru oba fulufiga gwe musiru kati yesanya gwobadde oyogeza ebyekisiru omuleka eddaani kati yesanya gwobadde oyogezanga ebintu ebyekisirusiru ye omuleka eddaani abaana b'obadde ng'osiriwaza bo baleka eddaani fulufiga ogenda kukuba essasi ku mutwe likuvuunukire mu mutwe ogenda kukuba essasi mu lubuto likuyitire mu mugongo ogenda kukuba essasi mu bukyala likuvuunukire wa mabega kati bamukaka mu bigambo by'oyogera bamukaka mu kubanga ekituufu okimanyi nyongera kujjukiza tewali wagenda sasula alien skin milioni 10 tewali wezaki zolivya mundaba wa pera ngogamba mukama senke nyamba nefuna capital west nzinali nkozeko business zaffe nezigwa business zaffe license nezifuuka license osasula eno license ono najjolo osasula business zaffe nezigwa kati gwe sente z'osabira alien skin milioni 10 ate bannange omuntu agamba zezo nenzifuna nyinza okukola business n'entambuza obulamu bwange ne bubeera successful gwe omusabira buli mwezi afune 10 omwaka okuggwa akaba ne milioni 10 nezi 20 milioni 20 alien skin zaba nazo milioni omanyi nti eyo biliyoni emu esobola okukola emirimu abavubuka bafango ne bonna ne bafuna emirimu okimanyi bulungi nnyo oba tokimanyi okitegeera bulungi nnyo oba tokitegeera nakyo tutandika okukinnyonnyola just mutuuze abaana bammwe mutuuze abavubuka bammwe mutuuze abaana bammwe abo mubakuliyetingire emirimu muve mukulowooza mpuna mugenda kusabiriza babawe naffe gye mujje mwagala okujja mutwezingeko tetulina gye tugenda kubawa tetuyina data mwegulira buli kimu nkyegulira essimu yange obudde bwange buli kimu kyange siina akimpa nego bolowooza mbuno mugenda kujja mbuno olwo okangakanga babawe mukwano teri yagenda kubawa ssente musiriwalire muli mugende mukole muve mukulowooza okusabiriza mwe abayimbi mmwe nammwe eno message yammwe muve mukulowooza mbuno mugenda kusabiriza paka music wammwe yandibadde w'amaanyi ng'obudde buno mulina copyright mwe musobola okufuna ssente mu music wammwe trendinga ku TikTok ezo sente senga buli sound etulwamu ku TikTok ezo sente zammwe nebyo president yagezangako bibanyonyola nga mudde mu kwesiriwaza era Bobi Wine tayagaliza bayimbi Bobi Wine ayina ennugu Bobi Wine musiriwala musinikasinika ebinnyo wano Bobi Wine ayina ennugu kumwani asinga Bobi Wine yagezangako kubabuulirira ekituufu yagezangako kubabuusa yagezangako kubatangaza yagezangako kulowooza mbu nayogera ne baganda babalina amagezi kumba yogera na bisassalala obudde buno bamaze okubagoba gye babagobye kati mujja muwuuzuma mujja mutubuulira ng'ebikyamu ebibadde ngayo kujja nga mbadde temubitubuulira excuse me
kati obudde buno mulaba ebikyamu mulaba ebibi mulaba obutasiima bwabwe mulaba ennaku gye mubadde mulabirangayo mulaba obadde mubutanywanga cyayi mulaba mubadde nga mutambula nga temulya mulaba mubadde muteekangamu amafuta bannange mwegatte ku bannayuganda mwegatte ku bannayuganda empologoma egenda bataagula mu emboodooli mmwe empologoma egenda okubataagula bwe mutegatta ku bannayuganda ne mwogera ekituufu kubanga muli bayimbi b'eggwanga basobola okuyimba ekintu buli muntu yena yina n'awuliriza Museveni yakwata midiya za Uganda zonna zonna n'azikavalinga zize bannayuganda bali wansi tebasobola kumanya bintu bigenda mu maaso mu ggwanga bannayuganda bali wansi ewaffe emityana tebamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga okuggyako nga nze Olivia nze nkoze vidiyo ate naye ngibawa oba okutambula obukolokolo n'engenda n'engamba bannange ekiriwo kiri bwekiti ne bwekiti nga tebamanyi bababbako amataka tebamanyi midiya zonna zonna ziraga bintu bya kisiru naye ng'ate musobola okuyimba oluyimba lumu ne lukuba it ne lusomesa abantu ne basobola okutegeera nga temuzze mu bino bya folofoto musimanye okwepica simanye budi simanye bulubudu bintu ebyekisiru nga musobola okuyimba oluyimba lumu ne lusomesa eggwanga omuntu n'amanya buvunaanyizibwa ki bw'alina ku ggwanga ly'e Uganda buvunaanyizibwa ki omuntu bw'alina ku ggwanga ly'e Uganda yalikyusizza ati asobodde ate okwenunula ne muva mu kusiriwala siriwala ate obudde buno mukaaba gemukomba gemukaaba obudde buno otunuulira omusajja yali ow'amaanyi gwe bayita Jose Chameleone alinga kasikeletoni abulako kufa tumuziike omusajja gwe bayita Jose Chameleone abulako kufa tumuziike aza wayeziye mufu kuli mulambo gwennyini okutambula lwaki temuyigira ku nsobi z'abalamu lwaki temuyigira ku nsobi z'abafu ne mumanya nti eno yali nsobi wano nze sijja gikola omusajja abakutte abatadde mu nkwawaze abazingidde muli bannange omusajja gwe bayita Ronald Mayinja yali musajja nnyo bannange omusajja Museveni yattaka liye ya Ronald Mayinja nze mu bayimbi ng'oggyeko pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu z'omuyimbi wange ereddako yali Ronald Mayinja ng'ayimba n'otunuulira nga byayimba ddala bibiri mu ggwanga Uganda naye omusajja yakwata Mayinja n'amufunyiza bw'ati obudde buno Mayinja ne bw'ayita wali n'omwana omuto tamanyi Mayinja ninga be basajja banditudde ku makya ne bawummula music waabwe ne batuula ne bakakkana abaana bato ne mujja ne muyimba nammwe ne mukakkana nga music wammwe asigadde mukyamufunamu ne ssente naye omusajja yakwata Mayinja n'amuzingazinga obudde buno Mayinja gakaba gaalya mwavu muzibu n'alinnya Kenyonyi n'agendako ne mu America oba Canada n'avaayo ng'ali bw'ati oba bwe yagenze nsonga ki yakwata omusimbi ogwali gutotomoka ebiseera ebyo n'amala ne gumusiraanako n'emmotoka gye baamuwa ne bagimutwalako buli kimu kye baamugamba kyali kiwaani baamusiba ekya Bobby kiti kye yayimbako mu ntandiko ne lwaki temuyigira ku bantu abo nammwe ne mufunamu ekyamagezi nammwe ne mufunamu okuyiga nammwe ne mufunamu okumanya tukoze tutyafe okuvunuka n'ensonga ne tuba nga music waffe tumuyinako copyright bannayuganda naddala mu abayimbi ekyabatuuseko kibagwanira obudde buno muzuukuse obwongo musisimuke tulwanire eggwanga lyaffe muli bannayuganda bwe munajja mu bantu ne twogera tujja kutambula nammwe fe tetulina gwe tugoba okugjako ng'okweza ebyekisiru abayisaamu eggaali bwe bali bo bajja gikuyisaamu tebaliwo abagana gikuyisaamu nyongera okujjukiza bw'ojja ewaffe ng'ozze kunona musimbi mukwane waffe teri musimbi bw'oba ozze kulwanirira mu ggwanga lyo kulaba nti eggwanga lyo likyuka kuba oluyimba yogera ebintu ebiruma abantu abannayuganda ogenda kulaba nga buli kimu kikutambulira nga bwe wakibala copyright ogenda mufuna ebizimu akwata ennyimba zammwe ne muziguza salimusale zonna olunaku lugenda kutuuka salimusale si bwe tugimuggyako bwe tubajjako ensi yaffe netukomerawo buli kimu kigenda kutambula nga bwe twakibala yongera okubajjukiza mulemi musigale ku mazima ba comrades musigale nga tuli kimu tukwatire wamu tujja kusobola okujjako dictator tukwatire wamu tujja kusobola okwenunula subscribe my YouTube channel likinga sharinga
tambuza information isobola okutuuka ku buli muntu. Amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Olivia Katende. Ayi Mukama kuuma president wange, ayi Mukama kuuma kabaka wange, Ssaabasajja kabaka wange.